Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tubalamusako mwena abali ku mukuto ogwa There is Still Hope, abali ku There is Still Hope 2, abali ku Tish ne Testimony, amwe bali kubanga ate mutukobera. Ndaje busenzera okubanga ate mutulabira ndowooza bbanga libadde ddene ekituufu ate tulabika naye ate tukomyewo. Kitundu kyaffe kisooka ekyolunaku olwali nakusoma ezizo nezigenderedde ziri meka 10 omwezi ogw'omwenda 2025 lunaku lwakusatu. Kama tukwebaza n'olwakaseera kano mwe mutukuvu jangu ofuge mu Kristo Yesu omwana Katonda omwana tusabidde. Amina. Balamusiza kumena mwena abekumera ku There is Still Hope, There is Still Hope 2, Tish TV, Testimony Africa for Jesus. Mukola kyamenyo banayo kutugoberera yadde wetuliyo bate tuliyo naye musigala mutukobera kikulu nnyo Mukama bampera omukisa. Kale ndowooza omwezi gwe tulimu guno ogw'omwenda twayingidde nominations eza political positions ez'enjawulo bwekiri. Kakati olwaleero tukuleetedde omusumba Sserwadda Joseph aduumidde buli wolaba omusaalaba kola bukozi bwoti tiiki yokka buli wolaba omulokole kuba tiiki genda busimbalaala agambye kana akalulu kaddiini kayingiddemu eddiini kati ngamba ate Isaaya esoola esooka yagamba akyawa eddiini n'enkuŋŋaana zaazo bwekiri. ate omusumba agambye kaddiini aga bannaffe bali anti abaisiraamu bwe basooka bagamba akalulu kano basazeewo kuwagira waabwe yekka bagenda owagira buli awali omusiraamu bakube tiiki bageza ne bawako omulala kati naye agambye ewali omusaalaba kati akufumbira eyaki ey'ebigere omufumbira ya mti ya mutwe nemwenkanya evvumbe n'aduumira tutiikinga omusaalaba kati n'abyogedde nga bali mwezo kirabika bali mwezo mulokole kirabika ababadde bagamba kirabika abadde akwira bali mwezo ki kapaasi amutereddewo omubiri. lwaki tetukuwa omusumba kituufu nga abaduumira mwina abali mu ggwanga Uganda mulonde balokole bokka ate emisege bajjambala eddiba ly'endiga. Kale muwulirize sobola okuba nga nkomawo nkyogera kuba sijja funa budde bukyogera ankiyise wano mpolampola abampulidde babeere batono abala balekeyo. Akalulu k'omulundi guno kaddiini. Bannaffe be basooka okkalangirira nti bajja kuwagira baabwe kati bwe tulaba naffe tujja kutunula bwe tutalina kandideeti awo muli baddembe okulonda byonna bye mwagala naye awali kandideeti omulokole tokubira mulala wakiri kafiireyo naye nga tokubidde mulala. Nze njogedde tuwagidde nnyo abatatuliiko leero katuwagire. Bw'olaba nga bw'otunula bw'oti wakiri tutuuke ku pointi egamba nti musaalaba na munyenye wakiri kasitolaba ow'omusaalaba genda n'oyo ate kasitaga nti Mukama yeebazibwe ojja mulamba mukube engalo na kale akalulu ka musaalaba na munyenye olaba omusaalaba genda wenna teweerekayo ate kasagamba Yesu yeebazibwe kubirawo gutiike ogunene kantu kaba kawedde mu bugwe naye emisege tegigenda kulya ndiga waba bisaba bya kampeyini abalokole nabo bagenda mizikiti kituufu baba bakkiriza simanyi niraba bakkiriza ndaba Pulezidenti Museveni ndaba Bobi Wine bagenda kituufu n'abasiraamu bajja mu makanisa naye ne batoola Mukama yeebazibwe ne bagamba Mukama yeebazibwe kakati huyo pastor agambye buli agamba Mukama yeebazibwe mweti tiiki yokka gy'obwongo bwana bya biri mu 6 atandise okuwooma awoomedde ddala atandise okunyooka kituufu nnyo naye kirungi abasumba okuba nga ate badda mu gundi mu politikisi okulaga saidi oba nedda sumba okuba nga batandika okulaga oludda ndaba kiibe kirungi
wadde bali bo bagamba nti balonda baabwe naye nze ngamba buli omu alonde gw'ayagala bwekiri kusinziira ku busobozi bw'oyo ng'omulabamu obusobozi omwebwera nga omuwa ebyandikibwa bitugamba bitya ngero 29 olwokubiri so yoyo 226 fe tujja kuba tubawa update naddala nominations kasita zinaatandika ziti fe tujja kuba tubawa update ku update paka akalulu ekanaggwa kubanga kisalawo nnyo omuntu gwe mulonze asalawo nnyo emirembe eginatambula mu ggwanga kale agambye ate engero 29 n'olwokubiri luŋŋamba ebigambo bibino abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda okitegedde omutuukirivu waafuga essanyu liba lingi nnyo ababi we bafuga miranga myereere so waliwo n'ababi abeekweka mu batuukirivu yes mpulira saawa zino buli muntu mulungi esaawa eno abantu balokose bonna saawa zino abantu balokole saawa zino omuntu n'owomulinnyako tafaayo omuvuma tafaayo kakati saawa zino emisege ate girabika nnyo ng'endiga gyewombeka nnyo era we bagenda okukwatira abantu obujega kituufu mugamala gatiikinga so londa n'amagezi amagezi gennyini nnyini myaka 5 gwomanyi katiiki kokuba 5 years giba myaka 5 paka 231 bwanaatuuka poza awo nga waliwo nakyo cause mukama ng'alina gwayise oba waliwo ekintu kyonna naye awatali ekyo 231 mugumu kakati nze nsaba abasumba akatuuti kasigale nga kakatonda bano bannabyabufuzi bayaaye bagenda okujja n'obudyusi bwonna mubawe obuzindaalo mufo okubuulira enjiri mubabuulire enjiri bwababwe buzindaalo boogere mbulakuba atadde mu baasa ate emitwalo ki egumu kituufu ate olunaku agenda atabula amakanisa mangi ayinako ntiramu gumu kitundu kwokka ffe tuziraba bujunga akwata bwa 10,000 ebanga buyitirivu ne guzimba guti ati paasa waalabe ekiweebwayo ate obeera bupya nnyinza oswana ekiweebwayo endiga tezikyavaamu mata kenyinza okugira wano omusajja nemunyiisa nina okugira ng'omuwanga ayogera bayomaliza bati saavisi ebadde esaawa 8 eggwa ku 9 mubikuleyo kaana 3:16 mukama yayagala ensi bannaaye naffe twagalane nga tubalabirenga ddala baganda baffe n'olw'ensonga eyo tuweeyo obuti bwaffe kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimekome mutukuvu tubeere naffe ffenna mirembe gyonna nti abeera amiina teekomu ebirabo leka naawe ewaka tugende wakabiwe enjiri ewedde nga muwulidde politics yekka mu kyaki tewabaawo ekirala kye muba muwulidde so tulina obeera abagezigezi kituufu nnyo baleme tukozesa saawa zino bannabyabufuzi bakozesa bazibu nnyo ate tebataliza n'abasumba babakozesa n'ekkanisa bazikozesa bagenda kufaanayo abasumba basooke babayige basumba bannaabwe bakole obubiina awo tukampeiningira gundi abatumba batandise dde okukola obubiina nti gundi gwe tubatuwa bubalembeka lugogo bafunye zino ezitayibwako mazzi olina okulembeka muganda wange tolubali kuloba saawa zino waloba mwosumagira kale Zabuli 3:12 agamba ebigambo bino eggwanga eririna Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa. Blessed is the country whose Lord is God. Bwekiri okitegedde nkitegeera kakati ezisobola okubeera ya mukisa nga Katonda waayo Mukama Katonda ng'ate ababi be bafuga teba ya mukisa koli mwekyerere ekiwedde emirimu omanye kiri Napoli oba Napero oba waati nyanga gw'olimanyi kawanga kali eyo kikambwe nnyo. Prime Minister bamutwalidde mu chopa
Munyonyi. Nga abannansi parliament bagikumyeko omuliro. Nabbanja bwe bamutwalidde Munyonyi. Amaka g'aba president nago ne bagalumba. Chopa yabayisiza mu siiri. Misinde. Abagala batta. Byakwetaasa. Akati esika setuukaawo. Kabaka wedde. Manya bitabusa omulabe omanyi violation yonna si ya Bwakatonda. Naye mubeere bagezigezi. Ng'obwana bw'emusota saawa zino bannabyabufuzi amagezi ate ge balina kati mangi. Omuntu kansala LC3 naye agatugenda azimba enguudo kati kati bacoordinatinga n'emiruka ne sub county district ezimba gwazimba gamba njaleeta ebiteeso njateesaayo njatwalayo bannaye mu kanso bagaya wano tuli bubi beetaaga oluguudo naye leero si wano bagazimba oluguudo gatuwankumbi tugere ku bulungi bwansi manye dda twakolanga gwanga mujje njabbawo ebitiyo n'enkumbi tukole gwanga mujje saawa zino ye period eya used and dumped bintu byakozesa na kusuula bagenda kukozesa bamule bakusuula awo so yoyo residing apostle presiding atizebale mise residing presiding apostle Joseph Serwadda doctor abaduumidde bagende ku musalaba olaba omusalaba oba bafogwamu bugwi gwamanyi bugwa bubuzi oba tiko okuba okuva mpaka waggulu akoteka bakafu anti bagaye musalaba domutala mutono nogukuba so okusalawo kwammwe ekyo kuli kwabwe naye kakati buli musumba anaadumira ekibinja kye kati segena kweyuzaamu bantu balina ebibinja byanjawulo fe tuli weno ate abasomera baasa mu bbaluwa bategedde kikyabadde agamba akali wakanani wanaayimirira naye n'aduumira Ssenyonga naye n'ayimirira kabaka weddemu Kayanya n'ayimirira kujja otomuyanja abeeramu ebyo naye banaayimirira bonna ne boogera ebyo olina efife nye tugatandika okwekuba naffe tunayimirira wano eno ate mmwe mugatandika olwanagana ffe tuli boono mwe muli ku sitaani musinza sitaani muwagira ejenti talina mwe muwagira ejenti wenda muli bafu aye mujja kukomekereza nga gye musaabayo ababuuzizza gye musinya okuyombagana kuvaawa mummwe mwekka na mwekka eryo liba ddogo sitaani endoga gyaloga ekkanisa atuloga fena tubeera confused nga tetumanyi kituufu abasoma gatumanyi be bakristo kyeboogera kyetugenda nakyo kyebasalawo kyetugenda nakyo naye yoyo aposo besimanyi oba byayogedde obikkirizaganya nabyo oba nedda naye okusalawo kukwo akuli gyali naye ffe tukwadde ebyawandiikibwa bwekiri abatuukirize bafuga essanyu liba liyitirivu nnyo ate ensi erina mukama nga ye katonda waayo eba ya mukisa akati gwamanyi naye katonda yakuwa free will yakubuulidde olonda omutuukirivu amugera kubeera bulungi ali gwesalawo oba owooli omwonoonyi ddala kijambiya gwamanyi okusalawo gye munangaŋŋalira nga temugamba mukama saasira obutali butuukirivu yabaganze nabawa chansi mukama tutuusizeemu kiba kyetaaga kumuta aveewo naye katonda naye yamanyi yalyoka neyekweka otherwise byali badde ate bizibu nnyo kale katwetolemuko katono tukomewo ne Bishop Kiganda atabukidde Pastor Wilson Bugembe mbadde ndudde omulaba nga avaamu omwasi mu ebyo ebintu naye avuddemu omwasi n'agamba tekisobokera ddala kale katwetoolemu katono atusobole okuba nga ate tukoma
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.